Kaakati kafeero nga tewali DNA tewali ki okutandika okukebera mu baganda b'embunda ofune DNA ya kafeero oyinza okumanyisa ng'otomedde nga bonna abaana mu famire omusanvu abasinga babagabanya wabula baabawanga famire gyebamanyi nti eno ngagga omwana wange ajja kufuna ekibanja ajja kufuna omukazi ng'amanya nti taata we yooli n'amunyiga wange kati ne kafeero abo abaana bo abasinga tebakebedde nga 20 ayinza okuba kafeero alinako basatu kinene abeera nawe lwamukisi yalugwamu yatwala 17 gwadda sigudde kaakati yalowoozanga nti no yakyakalanga nene naye bamulagako baba ndongo kati kafeero omwenge gwali walukaga naye yakigwako tewakiwulira awo bonna omanye abakazi bakola revenge bamanya mu ndongo kyeri eyo naawe olina ebyokola eno nabo nga babayinga bakola revenge abakazi so kaakati abo abadongo kyekibayitiranya naye kafeero ye kafeero ayinza okuba abaana ayinamu batumiza omwenge gwali mungi omwenge ogusukka obungi amanyi g'ekisajja gagenda waliwo bwe gukolera ate mbu bwanywa waliwo abamanekinga omwenge gwabwe naye waliwo agamba nti ye bwanywa anti oli asobola okunywa anywedde kisinzira onywedde gundi kyenkana bungi ki waliyo kye bayita binge drinking kwe kunywa omwenge ogweggulo ogwaleero ne gusangako ogweggulo akati kafeero eyinza okuba eyali disaster kyova olaba we bagamba ekya DNA bakuufu aba ate yali sereebu ng'okumusiba abaana buli omu ajja kukyagala amusibe ewa sereebu so kaakati kaba bakebere nga baani bataata bo mwali shuwa nti banye ba kafeero omanyi obwenzi obwali mu famire z'emyaka egyo ezo osanga kafeero bamuzaala omu obwenzi bwali mu sosayate z'emyaka egyayita ng'osanga mu famire nga mulimu abaana nga bataano abatali baayo naye nga bo babivaako ne babaleka nebakireka so kaakati oyinza okugamba nti tugende ku muganda wa kafeero nga bamuzaala ate eggomba ne bamusiba eno era ekyo ekireetera okuziikula emirambo kiva ku lwa hardship ze baba basanze mu kunoonya traces za DNA eziri related ku muntu kyekiviira kuziikula amagumba so basobola okukebera bataata baali bamuzaala teyali wa mufamire ne bakebera basenga ng'ate naye yali weeri ne umaliza nga temufunye DNA ng'omukazi yali yabagatta mu baana n'abalekawo awo talina kyakukola obwenzi bwalinga mu famire z'edda leka naawe tomumanyina bumanya abantu dda bayendanga biri ebituufu ate obwenzi bwa kaakati webukolera ennyo noise nti babasanga ku street nga mu bibuga ne batuula awo abalala n'ogenda ku best n'obasanga eyo obwenzi bwedda bwaggweranga mu bisambu mu nnimiro mu bisambu oli alekawo akasiko ng'olugenda mu nnimiro okweya ssaawa nnyagoloza ali mu kulima ng'alyejo oli alima nja kulima wedde kawungeezi n'alekawo ekisambu kye goloza ali mu kulima nga neiba yayiseeri oba kiri ekirabo tugenda tukabala akabimbi ekyalo beddaawo akabimbi mulooza bo baali balalunye so obwenzi bwali wedda bungi naye nga bukweke nga babukweka ne media yali ntono ne exposure ne discipline twayinanga nyingi ng'omwana ne woobiraba osirika kati owakati tasirika wobikolera wagambira so obwenzi bwaliwo okuva dda ate mmwe temunyumiddwa nanyo obwenzi naye buli obwenzi bwedda nga siri mutaliwo ensiku teziriyo ng'ate abaana nabo si babbeeyi zino nga kaakati basatu teri kusoma omwana akulira ku myaka 13 kati obwenzi bwalinga bungi osanga semaka alina amayumba 10 eryawano eriri erugoba eriri ejindi olooza owawano yabeeranga kuki so kaakati bazaalangayo nnyo abaana ne basigaleyo nebatuvaako tewali suubi ya DNA kaakati ojja kunoonya mu famire y'abakabalinayo eyabulira eva ne kweyo ate waliyo eziri modani n'endala ngamba eyabo gye batubangamu bulira akanadda ku ngulu ezo zonna DNA naye twazivaako twesibuwaza naye nga zakola zaalinamu ezo zaalinamu yakuteebereza awulira onene South Africa n'abazungu balina DNA yakola likodi wano lwaki olw'okuba bo balina attachment nene ku nte zaabwe DNA zabulyansi oluzaala omwana munaku nga nnya bakamuzaala omuteeka mu kippo n'omutwala mu kiraalo kimu n'oteekaawo ente bwe zijja ne zimuwunyako bweziti ne zisigalawo yabeera wa famire bw'aba si wa famire zimuwunyako nezeekanga bamanyi si wa famire abazungu bwe bakikola ate nga kibakola dda abakatonda bwe balinga bagijuufu abakalamoja balina DNA zaabwe akuba siripa atya akwata lugabire waliwo ku musawo omukalamoja
endala bano abatambula n'ebintu ebidagala abo abakalamoja bali bokka omukalamoja lugalire ye woolabira nti nno onaakola tesula wabweru esula mu nju omukalamoja omutuufu ng'aliko empewo z'ekalamoja n'abakalamoja balina empewo obadde ozaani atalina mpewo baje mu bintu by'abaganda n'abasoma ozaalyo teriyo baafa ekalamoja abaafa be bafuuka empewo be bafuuka bansi bebalabulaba kakati omukalamoja lugabireze twamulina ewaffe nga mulaalo naye we twakwananga omuwala wo tuli musimu ya 65 mutandise ng'ogenda n'omubuza omuwala ananjala nagamba munno bwati ne bwati ajja muwangula ate nga kituufu nga akubuulira nti kakati ku ssomero miwunyo waliyo emisango togenda ne babakuba emiggo okubatta obusa kuba lugabireze awandako amalusu bwati n'azikola bwati n'azisuula emu neegwa endala neyekikapu ogulu n'azaga embooko eseka wano omuwala gw'okwana waliwo agenda omuleetera ebirabo ng'abirabira kulugabira ye ate ne bituukirira n'agamba olumu nga mubeerawo omusale n'akwanaga nkulaba wano wabadde oyimiridde sayidi y'ekkubo n'akawala koyagala nga nekamala ne kasala ekkubo nekajja nga abakalamujja bakambwe nnyo buli tribe zirina engeri zazo lwakwaffe twasibwala ne bagenda batwonoona bino abazungu ati we batwonoona ne tujja tutabika famire ne batuleetera nyukirya famire eno tetwalina nyukirya famire taata maama n'abaana twalina extended families zaffe ng'osanga kizibu oweeri n'akulira wano n'osanga oweegini famire nebeeramu abantu ana ezo famire ntituzivaako kakali kyovola nti no kafamire kaba k'abantu batono abaana bana batukebere DNA no si waffe naye ngedde ebyo tebyali baddewo tetwalikeredde engeri twali tumanyi famire zikuliramu abantu ati wali okuliramu naye bwanu baba bavudde bweru nga bazaale beebweru kakati ate eyo challenge naye tugenda gihandlinga naye waliwo ate bali abatuuka bo tebalina na buzibu ne batandika okwenoonyamu olw'okuba baagala okukayanira ebyobugagga nga bonna bakulidde wamu si bwe kyali badde ekyo so twonoonye famire ne tudda ku nzikiriza zaffe ne bagamba nti gwe wookeera enkya n'obeera n'akakomoko ku mukono oyo sitaani naye amaani bakuwa sapuli bw'okwata akakomono n'okambala n'okabeera ku mukono ekyo kive buve ne bakuwa sapuli ng'akomo kaddagala waliwo obukomo bwejolaba abantu abambala obukomo obwa yero genda mu UPDF abaana bafa n'obukomo bangamba mbu bwagundi kubalundamu ki ayani butwa yaja kulimba wa bukomo bwawe babutwala ne bagenda babuteekamu awo sipeyo ne bagewo yes gojo bawe bonna balina ku mikono gino obukomo kuwono tewali akayina naali mulabi ani ayina waliwo kano akaana anedda kali kaba kakyuma naye nga kayina kakyuma kajero oyo kakati oyo aba amanyi ekyama lirako mugamba sooka ojje wanamma tulina kitwagala jangu tulina kitukola mu show kinyagala kirala jangu mpaka kakomoko katono kano tekalina buzibu ng'okajjeko kalina obuzibu kaleke ayinza okugwira wano so kakati twava ku bintu byaffe netukwesibuyaza kati kyovola tutawaana mabino amajuli tatera kufuna buzibu amwesimbamu okubuulire ensembe z'abagezi omajuli potential mubeerawo nga muyomba n'abantu ng'atunula amwekonako yagenda survival for the fittest gwe kakati siruwana ng'obeere bw'otyolaba kweno competition eri mu nsi wano kati abasajja bedda baali bakamba abasajja bedda baali balina solution ng'omusajja agenda okuva ewaka okutambula asooka neyeebuuzaako gy'agenda nga yeebuuza ng'akola ebintu ebyo ne bimugamba eri togenda kakati no waliyo n'abasawo ng'oli odda buzzi ku ssimu n'omukubira n'akubuulira otyo nti gy'ogenda wagenda kuba bwewatibwe omukubira nti mwami kwezi alo nagamba oyo gwogendako wa mutima mubi gwogenda okubanja n'omukubira mwami kwezi nagamba kankebere mukowana nagamba ogenda wa mulindwa naye katugiremu bwetu kitubutereezi abasinga bonna babikola ne bamala ne beefuula nti bagagga be bakola ebyo ati baba bategeera abagagga baba omuntu yenna gw'olaba nga mugagga omanya mubuufu
gwe nobeerawo n'olaba omuwala mulungi obufumbo bwagaana abasajja babatereeza golaba omwana mumyufu tebamukonze ng'ebibi bifumbo bo bamanyi ekyokukola ate abasinga abantu ababeera obulungi bamaama baabwe be babalabirira be babalwanira entalo zaabwe abo abaana bamaama baabwe babakolera olaba limmose ng'emikisa mingi naye ligamba sirina byenkola nga naye maama be babalwanira bamaama kubyana ebirenzi olaba mamoze ye n'agamba omwana ogwo gulina empaka ye n'agenda njagala eryana lyange ku mulimu linywereyo alikwatamu lyerigira kyano yekintu eyo yensi gye tulimu mwe munaddawo ne mulowooza nti n'ensi ebeeramu bajega abajega tebalina kifo munsi wano maama moze tukwebaza kiwakola so kati awo tuvudde waawe kati ku bwenzi kankunyumizi nali ne denoni ne bamuke ne basiima ogenzi tulina ettaka lye twali tugenda okulambula lya mwanyina zidonize kati mu mmotoka omusajja wa wubba emmotoka yaffe yali taliyo eyali atuvuga owa wubba yali mu myaka gye nga asemberera enkaaga naye ng'ali energetic bulungi tugenda akuba emboozi n'atunyumiza ku bwenzi mwonoona n'okwonoona nti ate tutya n'agamba ffe twakwananga omuwala wayitanga muyite teri lyakukwana nti ate nemugawo n'agamba nedda ng'obalababaza nti oli nakyejo nti oli tina mu misooli lwampaka ne mugamba olwo omugjeemu empale n'agamba empale ojjamu yaki ogulako nti bayambalanga simaya biki ne ŋŋamba banna naŋŋamba tewabanga ebyo budde mbusimaya kati jangu ate kankubulire ate kola bwoti kati nno nze nakulira mu kyalo nga tulunda nkulaba abantu abasinga okumanya olugambo ku bibi batamiivu nabalaani olugambo waddiranga ente n'otuula wano mu kasaka n'oteera n'ozireka ne zigenda eri ogenda okulengera bajja beereeta bati ekiba mu nsiko eyo waliyo ewaffe gwe twayinga tumanyi nga buli ssaawa mukaaga nga omulenzi olujja bw'ati n'asimba kammeeti ku kisenyi nga mumanya kaakati n'oli agenda kupiira nga mwe mwesookayo ku luzzi omulaba akwata kidomola ng'agenda ku luzzi nga balina engugo yaabwe yatalanadda gye biggwera okumala emyaka nga 15 nga basakata busakati kintu mu nsi nga naye ffeffe tubimanya so obwenzi buba mu byalo naye lwakuba babukweka ate tawuni gye butakwene tulowooza nti mu tawuni yewali abaseera naye nga ne mukyalo bantu mu kyalo tewulendeka oladdewa omanyi omukwano gw'omunsiko gwe ogunyuma leka naawe guba gutya omukwano gw'omunsiko obisaanyi anti we gunyumira busooka kwerumya nga timunnafu naye wano olujja ku buliri osanga omwana atwala butwazi ku buliri naye ogw'omwo musooka ne mwegira ate naawe wano eno nga we mwerumya wookenennula gw'olina n'omukenennula endusi ogenda omutuukako nga yayidde dda mugenda okufuna we mugenda so abantu abali mu byalo ebyo banyumirwa omukwano gutinta okuva mu kyalo ebyo abaana bali mu nsi obanja enyendeyo ku nzizi na buli wamu so kaakati mwe mulowooza nti n'obwenzi butazika abantu so DNA enzibu yakutresinga ng'olemedde kaakati kafeero nga tewali DNA tewali ki okutandika okukebera mu baganda b'embunda ofune DNA yakafeero oyinza okumanyiza ng'otomedde nga bonna abaana mu famire 7 abasinga babagabanya wabula baabawanga famire gye bamanyi nti eno ngagga omwana wange ajja kufuna ekibanja ajja kufuna omukazi ng'amanya nti taata we yooli n'amunyiga wano kati ne kafeero abo abaana bo abasinga tebakebedde nga 20 ayinza okuba kafeero alinako basatu ekinene abeera nawe lwamukisi yalugwamu yatwala 17 gwadda sigugwe wandongo kaakati yalowoozanga nti no yakyakalanga nene naye bamulagako baba kati kafeero omwenge gwali walukaga naye yakigwako tewakiwulira awo bonna omanyi abakazi bakola revenge bamanya mu ndongo kyeryo eyo naawe olina ebyokola eno nabo nga babayiiga bakola revenge abakazi so kakati abo abadongo kyekibayigganya naye kafeero ye kafeero ayinza okuba abaana ayinamu batulivu omwenge gwali mungi omwenge ogusukka obungi manyi g'ekisajja gagenda waliwo bwe gukolera ati mbu bwanywa waliwo abamanekinga omwenge gwabwe naye waliwo agamba nti ye bwanywa anti oli asobola okunywa anywedde kisinzira onywedde
bundi kyenkana bungi ki waliyo kye bayita binge drinking kwe kunywa omwenge ogw'eggulo ogwaleero ne gusangako ogw'eggulo oyo bamuke ogwaleero ne gusangako ogw'eggulo hangoove eba tennakuvaako n'oyongerezaako omulala n'osanga oli nga yenna n'amagulu gatagala gati amaanyi g'ekisajja okajjawo bamuke wakando ku muwala gigwanyo naki akuma kando bwetazikira tava ku muntu wamukeberako basiba batuwaabira omuwala najja naga mugambe ku munnammwe atutta ayinza okuba naye si waawano mu lugwala anti kaakati oyo ekyenjawulo kyalina addayo ewaabwe osanga naddukako nakola kyakola ku exercisenemmere eri haali naye kaakati owaawano anywedde n'apetaiti y'emmere n'ekubula amaanyi onoogajjawo tokola ku exercise yenna nosanga nga yenna alinga kasikiini we kati konna kaliso naye oli agenda eri nadduka osanga alina emisuwa osanga nga asobola okukola omulimu so bali bakola kafeero ku kunywa kwe yali anywamu oyinza okwesanga nga n'enkwaso zaali ntamiivu n'amaanyi g'ekisajja tegiri nga talina south sudan mu 2023 sipiika wa paalamenti mukyala abakyala beekunga ne balumba paadiamenti nga bagenze kumusaba bayise etteeka erikendeeza ku mwenge tebakyalina basajja babazaalamu omwenge gumaze abasajja tebalina maanyi ga kisajja omusajja tadda waka babeera mu birabo so kakati kaffe kakati kaffe eyinza okuba eyali disasta kyovola we bagamba ekya dnp aba ate yali sereebu ng'okumusiba abaana buli omu ajja kukyagala amusibe wa sereebu so kakati kaba bakebere okudda ku kyokuziikuula omufu first of all gavumenti yaffe bwerimu ku buzibu bye tulina nti amawanga agategeera gaawo gasukkawo omwana oluzaalibwa dnp bagikebererawo n'eyataata abazungu babikoowa omuzungu asobola okuba n'alabirira omwana medical bills emawanga ago ga us gani ziri waggulu nnyo okuula obukuuza eri miliyoni nga 3 ezawano oli alabirira omwana amala amwogezeeko ne welfayers endala watuuka emyaka ali myaka 12 omulala gyamukayana ekyo bakinogera eddagala dna kasaba atandika evolution ya dna buli mwana azaalibwa so ne wano kyandibadde ng'olinamu ssente eyalibadde saavisi nga ya gavumenti ng'ekolebwa mu malwaliro buli mwana azaalibwa twalibadde tetukyalina nkaanezo mbu abitex yabatutte lwaki baatuukawo wonna nga tannamanyi abazungu babakebera lwaki abazungu ekyabasukkako tiwaliyo ekizibu ekya spam safety obubbi bwa spam mu bazungu obubbi bwa spam ng'abasajja ku basajja 10 abasajja 3 bababbako spam zaabwe abakazi omukazi asobola obubbi bwa spam buba butyo nti abazungu bakikiriza nti ogenda mu mukwano nga osazeewo nti nekuba kuzaala weesalirawo abakazi ajja n'akulimba nti nze ndi ku family planning ndisalira n'ogendayo gw'omanyi ogenze kunyumya bunyumira omaliriza ali lubuto nti nkulinamu omwana kati keesi ezo zaasukka ku basajja ali ne bagamba tukooye emisango gino abakazi babba ku basajja sipamuzi zaabwe abalala asobola okujja n'afuna akagoye n'amala n'azeeteekamu nalabako sitole yo nagiraba omugagga yali mugagga nnyo ng'ayina maidi we ye maidi teyamenyeka omukulu yakozesanga nnyo obupiira olwagira wali omwana n'agenda neyeekuba kyeyeekubye naziyingira kati wayise ebbanga babuuza omwana waani omwana ogenda okumalizanga wuwe so kati baakayana nnyo n'ebizibu ebyo era ne batuuka ne bayisa etteeka nti abasajja oba wegattano yadde tewakkiriza kufuna lubuto walufuna omwana wuwo mubalabirire kati awo dna nga zeziteekawo so ku bizibu bino nga tonajja ku bizibu nyina kuwa stories ozitegefu lwakuba si omusajja okuweekanyinga ey'omusiraamu naye abantu abamu bakisusa namulabye ku poliisi era naye abaana aba nga musiraamu bano baakaamaadi ali mu myaka ze7 n'omukazi wakubye zijjarabiibi n'amugamba ku baana bonna ne gwe nagamba ajja okuba omusika wange abaana 5 bwe baatuuka naŋŋamba ba mu maka gali
byebyo nga mbalabiridde mu buli kimu. kati Omulala ono yali ani ono Moze owa Habo yani owa Habo wano omusajja Rashidi Lukwago gwe yateekateeka ng'omusikaawe n'amulira paka wa nga si wuwe. Eyasembeyo yabadde pasita yabadde atambula ku mitimbagano wiiki eno ewedde ng'agamba nebaka ne ku kitanda wansi nebaka ku sementi n'ensabira omukyalo ono buli lwazaala abeera bubi naye abaana bombi babiri si bangi. Pasita mu kyaki nno ng'agituuzizza genda mu maaso. Kaakati ekyo ekizibu tukkirize kyekimu ku bizibu bye tulina mu ggwanga wano kyetaaga kusolution. Lwaki abasajja abasinga Uganda wano tukazana nnyo, tubeera mu mirimu n'otambula n'ogenda. Abakyala beetaaga time, tebeetaaga quantity wabula baga quality of time. Not quantity, ebintu ebyo bibiri byanjawulo. Yeriwa quality ne quantity of time. Be basajja b'omukyalo nga mugenda n'omukazi ne mulima mwenna ne mukoma omusajja n'atulayo mu kisikizo omukazi n'afumba wooli omuwa obudde. Oyasanku ye bw'awaata. Waliwo okubeera nga ye olukuma ebyo biwedde ngadda wali n'agendako mu katawuni n'akola ki abeerawo. It's quantity of time but not quality. Omukazi ayagala quality of time. Omukwateko ku mukono muzannyeko mukole mukuba amatatu mwembi ebyo kati woba tobikola obudde obumuwanga wooli naye nga si bwe bw'omugaso eri omukyala ebyo bibanoonyesa abalala asobola omuwa quality of time. Yes, quality of time kintu kikulu. Ate n'abakazi tolowooza okubeera obeeze ewaka omukazi atuuka n'akwetamwa yo n'atagenda kukola. Ati we mbadde ŋŋamba Quantity of time obeerawo but not quality of time. Mbadde manyawo ku quality we basinga okunyiigira. Ono lwaki ye tagenda mu banne? Ebeera talaba mipiira. Ebeera quantity obudde bwonna wooli naye oli asobola okujja n'abeerawo obudde butono. Kweganga bwa mugaso. Omukyala we n'akola atya ne beegoba n'amuweeka ne baneiba ne balingiza ne bagamba maama bano nga bali bulala. Quality of time. Kati abasajja abasinga kye kyatulema okumanya. Kati ekyo amaliriza ayinayo wali omanye ekisinga okuleeta abantu okugwa mu mukwano proximity nearness. Amaliza ku omusajja oli ku business oli serious okola sente okolera abaana nga waliwo akalenzi wali ajjawo ne kamulingizaako abeera ali awo ne kasukira ogenda okukebera kyokuleeta abeera omukazi ayinza kutayitika wali. Kati amaliza ayina eri gw'ayagala amukolera by'ayagala naawe gw'ayagala olw'okuba alina commitment gy'oli olina sente. Kati kyovola abasingawo bonna babonaabona n'abakyala abaana nga booli naye ng'alina kubasiba wano wewali sente. So kaakati abasajja kye balina okumanya omaliza nga abasinga abadde amanyi nti abaana babe nga kali akamuwanga quality of time. So proximity egasa kinene nnyo. Nearness abantu abasinga omuntu amuli okumpi ogenda okulaba oli waabeera nga asha mu church awasa asha munne. Nearness. Abantu bebeerira n'ennyumba omukwano gumera. Kyangu nnyo bondi esobola okwekizisitinga. Kuba ebikola omukwano biri ebintu bisatu: intimacy, passion and commitment. Byebiriwa. Omukwano tulina ebika by'emikwano bingi. Era nze ntunula butunuzi beeyagala oli nembalaba neŋŋamba okwo tekulina nnyo future. Teeka naawe. Kati bano future weeriteri. Ani ono no Moze ne Tash. Kani no yaje Moze muyaje. Moze muyaje. Ayagala bibye. Oba tunuya no bayati ekyo kika kyamukwa. Waliyo bolaba waliyo empty love just like him. Naye akakwera nali Moze ntambule bandabe na Moze. Lewe ni mugambako tugende kwa. Tomanyira. Empty love. Liking yokka yeriko. Omukwano gulinga wolaba combination etwakolanga anti hate nagwo kubana combination ebintu bisatu. Byebikola omukwano. Era bosanga oli n'agamba yafuna ennamba ye oyaba ayina kituyita consummate love. Ye love etuukiridde. Oli n'agamba oli yafuna yamala. Gwe nafuna ye maaki yange. Era osobola okubasanga mu 1000 baliwo babiri abalina consummate. Nga gwasanga ye yalina okuba owo. Ng'era oli waafa n'oli ayinza okufa. Consummate love. Abeera ayina passion webagenda mu kisenge kitalo. Intimacy batambula bonna buli omu aba banaye n'omukyala wange nayise naye baba omukyala nayise naye then commitment aba bwalya ku kawoma n'agamba gundi tekamuwoomere nfunirayokko ne mukyala nkajja muwoomera. Yes, that is intimacy. Then commitment
bwenyo okufa naye waatali sibeerawo ebyo ebikola naye emitwalo egisinga girakingamu ojja nesa commitment weri omusajja mugagga alina ssente naye ng'omwana agamba saagala kwerabisa naye kwata liryo nange naye nga kirina ssente so commitment weeri olw'okuba alina ssente naye itimasi eriwo tebaagala kutambula era abantu abo ojja olabe omuntu ng'alina omukyalo omuli yasinga okumanyapanya mu bitundu omusajja alina ekikazi ekiri nga tamwewulira bulungi yasinga okumanyapanya mu bitundu tugenda wagundi anze nja kuyita wali ewagundi begenda ayagala kambasange ojja kujja n'abaana anze ngenda ne mukyala gundi lwaki takigoba ate waliwo erementi endala etebakkiriza kwawukana kigende n'amalibu gaakyo ate ojja kukigoba waliwo commitment oyagala obeere nakyo oba olumu kirina ssente ojja kigumira nkulaba so kakati ebika byamukola kakati olaba gundi omukwano gwenyuzu gwekulagako gwa koshumetirafu gwegwa gundi ono eyakayingira mu parliament ono wa papito ne mamito yeti eyo anti itimasi ayagala buli wali ne papito we mutulabe awo tiki anti kekamuku ka element akakola omukwano kasaako katiikinga kugamba nammere kyali mu kukola that's consummate love ekitegeeza ki love etuukiridde ng'oli yafuna enamba yafuna gwayagalira ddala nammere yafuna mpulira kato okukunda mmere kyonna kikiri naye nammere omukwano gwakalaga akalenzi ako ne kakola ensonyi ne kava ku nammere izo laba abasajja nga 8 abasimbira yine ewa nammere ku byabadde gyakakola nga balaba basimbala yes so kakati kyekyo keya akawa itimase akalabisa buli wamu passion n'akatisinganga mulaba that's passion commitment bagulawo enjuwe kati love akalenzi kali committed kuwangaala naye yes kugamba nammere kyali kinyonyola love bwe yandibadde ye love etuukiridde ya consummate love newoba musajja ng'ofunye akawalako katoli wa myaka 5 n'okakuba love ekwata emera lwampaka newobeera mukazi ng'oli wa myaka 5 n'ofuna akabiri mweta n'okakuba love ya nammere n'okalabisa love waliwo ekizibu kyonna kyonna mu mukazi okufuna omuwala omusajja gwasinga obukulu ngate ekizibu ki kuba abantu ndaba kiyitiriza basiru busiru musa ofunye munno oli mukazi emyaka tugezaana wefunda akabuga myaka 27 ensi neryoka ejobojja wano ne walyoka wafuuka ekizibu abasinga abo bonna abasinga baba batumira ddala mulaavu abajobojja abantu abalabye nti waliwo kyetuyita nayivu nga tolina kyewantegedde naye omuntu amaze okulabako nayinako ono nembeerako noono n'agana wenfuna omuntu wange newaba bukulu ogenda ekikulu mirembe kasalaavu kyonoonya mulavu byebirungo biri intimacy passion n'ebirala satisfaction wafuna akuwa emirembe si myaka yes so kakati kyenkulaga nti nno abakyala bano abasinga lwaki baagiranga tebafuna quality omusajja abeera kiza ali ku dduuka abeera mu bidongo abeera wa newabeerawo okubaliriya era bufuna chance nene ovulation weetuukira omukyala waafunira olubuto bwe butera okuba nniya kuba ennaku windows omukazi waafunira obuto ziringa ennaku 3 arawundi zino ennaku endala tebafunayo wabeerawo ovulation days lunaku awo waafunira olubuto awo kati kano kamugerako olusooka olwokubiri olwokusatu chances z'okumufulisa olubuto nyingi bw'ogenda okuva mu lugendo lwojje nga yayitako dda ovulation ate omukyala waaba mu ovulation wasingira okwagala ebyakabenzi ovulation ekiwe kira olisemberera kale weriviira mu ovaries nerisembera neritayirizawo omukyala aba ayagala ejiri balimuleeta obwagazi bungi kati buno obulenzi bwe buba okumpi oba omusajja oba abasajja abali awo bannakigwanyisi ovuga loole oli busiya omukyala ali mu ovulation ali matugga so kakati chance nene omukyala oyo okufuna olubuto n'agamba omwana wuwo kati abaana abo bangi mu family so DNA olumu yeetagisa we tugo okusolovinga ebizibu kati awo njagala kuvaawo atugoberera tugamba we bali kubanga otambula naffe nyina omukulu Kasozi Samuel philosopher twogera kuno nakoti